babedda abawala be bali abayaayi nga be babbi kati muli bayaayi kati ate ennaku zino abasajja be basinga ebyaddala omusajja asobola n'okukwana n'agamba sinnalya ng'omugamba afuna ekyokulya nze mubrokingirawo omusajja nakwana n'agamba atya no, I've not eaten anything since morning, baby. Can you get me something to eat? Like, why your mother? Broking Yes, tekikola sense. Ekyo mbadde nkimanyi mu bawala. Nkutidde. Ti abatwagala ffe tetubaagala. Ate ffe betwagala. Tebabaagala. Tebatwagala. Kati kiriwo ennaku zino. Alright, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Tugamba nti buli kimu everywhere ffe tuli versatile lwamu tujja kutambula. Nina omukyalo omulungi angambye alina ebintu byakola ne ŋŋamba yasooka kulaba nga obwetaavu bungi abaana bamuzanyiddeko buzanyizi ebintu tebikwatagana nanga kirabika abantu bano kamba yiyiza amagezi kiri kitya ni bulungi olikiriya bangamba abakyala babeera n'obulevu buno bwe mutaba na mikisa nti Owen Falls Dam aba ya rabbi tuba n'emikisa nawe olina emikisa mikisa ogina muki abingi okugeza si byakwennyonnyolako sijja kwennyonnyolako babuulireko n'abasajja bamanye nti obeera ne buno obwoya bw'okuguudi obulevu sijja kwogera bingi naye ababulina bamanyi sokonnyonnyole ku banno ababulina babumanyi nti ki babumanyi kyama ki teboogera byama ate abalala babadduka buddusi kati njagala oli akulaba agambe nti omukazi w'obulevu ye omukazi w'obulevu oba omulina katuufu katya nti mukisa bingi nnyo bingi biri muki like bingi mbaye bibiri byewali balina omukisa muki mu byenfuna mu byenfuna of course sente naawe omusajja era bw'owaasa omukyala alina akalevu bulamu buba bulungi byonna mu kisenge mu bizinesi like a lot sijja kunnyonnyola bingi omusajja omukazi w'obulevu mu kisenge aba munyuvu nnyo leka naawe obulevu bukwasa ensonyi olyokeddeko n'obusalaku tebabusala lwaki tebabusala kubanga kintu kiri nakyo kiringa ng'akeera nga ndi mukazi ate enkya neekyusa nenfuuka omusajja kiba kibi kati bwe bukula ne buwanvuwa tebusobola bukomaawo we kankubuuze obwo obulevu gwe wasooka obulaba nga bukumeze nabulaba asaatya anti ne mu famire yaffe basenga bange babulina basenga bona balina obulevu mwine senga omuto ku ggwe bona bajja kunvuma nti naye agadde omukazi jjajja wange teri muto wali osenga omuto gye bali basenga muto gyebali tebwakanga mweŋŋamba gwe tebwakanga mungabuzi tebwakanga kati kambuza omusajja bw'ajjanga ye asooka ng'aza okukwana nalaba obulevu kirinomo era abulaba katugambe tuli mu kitanda manye abakazi bagala nnyo zanyira mu birevu by'abasajja watuukira ogenda mu kitanda oba wandaba dda nga wannekanya dda nze nna okuva ku mutwe paka akagere ng'okimanyi nti mbuyina olina obulevu buli wamu just bukoma wano naye that's okay kati ani azanyira mu bwani ku ggwe n'ebbaawo eyo tabembooza siri mukazi mufumbo kati afunye tombuza bibuzo by'abafumbo toli mufumbo tofumbirwangako olina emyaka emeka emyaka 23 tonatuuka fumbirwa sinnatuuka era sinnayagala naye ng'okwegatta weegatta seegatta alo seegatta ndi mugundi bagiyita batya eno selabas
bagita syllabus gyendimu eyo era gyendimu nanti oba teweegatta naye nga wali weegasseeko of course ekyakubitamya kiki ekyakutamya okwegatta saagala just kati kyayagala okulimba okuli wano olabika nejjo weegasse banaye just omanyi nga wonoobeera mu ng'okola ofunamu ka break oba ka leave kati nze just oli mu ka break ndi mu time yange weegatta nnyo omanyi lwaki abantu bafuna holidays nti aba akoze nnyo ne bamugamba kati twala ka leave ojja kugwerera kati wamulamuko kati kamuuze bwoli wabeera nga weegatta nga mulimu kisenge nga bulevu ani akwata mu bya munne obwange si bungi just bwa mukisa no babuzanyisa just butono mwagala okuzanyisa obulevu bw'abantu ex wange alitabuzanyisa agenda okulaba agambe wulira emboyo kyempise mukama ex wali kyekyo ekyagobya ex bingi eyo sitole empanvu tugisalemu katini ekisooka tugisalemu katini kalina nga tetunnagisala ngenda kusooka mbagambe ekigambo bwe kiti tunule nobwoti abantu bawe bakulabe kakirive egimukalabye so nobo mukifuba ni mweze wano kindiko sikimanyi wira nobo mukifuba ni mwana gwe abulani oyina bingi oyina obulevu wano oyina obo mukifuba oyina ako katto kabasajja kali kabaka abakyala badde simanyi sibu musaba nti nsagala musajja talina katto kakolina anyway nkugamba ntino gwali e China buy with Joseph e China oba ogenda awe China enamba kweziro ogenda kuboziraba posta kweri aina location so oba oyagala okulambuza obutale bwe China bonna namba zizo kubako you can WhatsApp call him or text him buli kimu kigenda kutambula bulala oyina cargo oyagala gireta Uganda Joseph akuyamba oyagala warehouse oguze ebintu toyina wabiteeka Joseph akuyamba nafuna warehouse wobitereka oli Uganda oyagala ebintu babikugule kusindikira eno ekyo na Joseph akikola consultancy ku butale bwe China bonna abajja kuyamba ate gwe kennyini oyimuse wano gamanedda kanegendere ntuke ku source asobola okulambuza obutale bwe China novaayo nga naawe okkiriza remember China bakayingira New Year kati obutale buli open abasuubuzi betala badde no badde eri tambula n'omulembe mukoneko Joseph China bagita buy with Joseph okitegera oba ojja kubotambula ate gwe oyinemu akamotoka olinaye kakutawanya oyagala kyusa kati nkugamba mubi oyagala kyusa okay bwotuuka emakindye ku roundabout yawe eyo kalenda kino kidda kibuye kino kyamuka kwekyandemu kino kidda salama kati waliwo kino ekikiri ekidda ku Entebbe Road kawakakiriako kati nebamuyita Sula Motors awo wetubeera ayina buli kika kya motoka oyagala mpya oyagala nkozezeeko ekisinga obukulu mu byonna is affordability nti tosobola kujja na sente notavaawo nga weevuga gwe jangu tuukaawo mugambe nti Sula Motors nabadde ku The Truth Media ne baŋŋamba nti emmotoka zonna ozirina gwe buli kika kya motoka kyewawulidde ekiro nga kyafulumya ekiro gwe gendawo emmotoka ojja kuba ogifuna otandika okwevuga gweva mu ebyo gwe kati okoleke nze nomba nekyatenda bulevu bwa wano nze olanga olinaaka ogenda kumbulira ekyakugobya X nga tonambula ekyakugobya X oba nga tumaze ogenda kumbulira buntu buno kyokka tena obuleka bukweyagaza naawe buli fine kati nze bulijjo manyi oba owulira ani comfortable osalako obusale noleka wabusalakokko ndaba buwanvuye nnyo kwaba ujjukira bubirevu obisala biddamu nga bingi bambi tobikka abaana baleke balabeko balabe ku bulevu bw'obukifu so koleke what happened between you and your ex was it the problem of features ngezimu muzifaanaganya no maybe era naye long story tugikatinga short mu dakiika 15 20 awo kanjipime ex gyali naye era nkubira nnyo abanneegayirira buli kaseera kulage ku message oti naye bireke no kandabeko no please katulabeko atubireke ndaka kati ni message emu oyo ndozo laba ali mu achieved excellent kwa kaivinga olaba angamba mbo
Like he needs to talk to me buli kaseera. It's actually been a chi. Tojja soma birala. Eyo privacy naye. Abasajja abatagaba ssente. Iye. Waliwo nanti kati obuzibu bwe tulina ennaku zino. Abasajja baba baagala abawala. Ng'olina ky'olinawo. Akusanze olina ka business. Olinamu akamotoka ko. Yes. Okay. Like weesobola. Osobola kwetuusaako ky'oyagala. Kati kye baagala. Yabeere ng'alya buli. Nga azifu obanga maama we. Nga tateekamu. Olufuuse nnyina. Aha. Kaakati nze omuntu bw'atyo mba sirina kye mwetaaza. Omuntu bw'atyo mba sirina kye mwetaaza. Aba mmenya. Atakumenya ati. Gwe wano mukwana tewalaba nti n'ogenda fuuka nnyina. Lwaki oba oyagala kulya buli bintu nga toteekamu? Kati gwe lwaki watuuka omukkiriza okwagala okulya ebintu nga tateekamu? Nanti mu kusooka babaye like ajjamu eyo ogundi asooka n'amanya by'oyagala. Amanya omuwala ono ayagala ki. Kati abamu ffe tukulidde mu family nga like abatufaako. We have seen everything. We have been in money. Kati ajja nze already obulamu bwe ndimu ndaba it's normal. Kuba newe mba nfunye anything like any problem I can call my mom, my dad nti omanyi daddy kino nanti nampeereza akasente kino. Naye kati n'obuzibu ate we buva nti oba teweeguya nnyo omusajja kuba you have support from home. Notwa nekirala kikino naye mba mulina ssente nnyingi ewaka bategedde olina boyfriend waliwo ebintu ebimu nga tolina bisaba waka nga boyfriend alina obbimala. Abasajja ennaku zino balina ekizibu. Bakamente ze batalabirira. Baba n'abawala. Okubba batya. Nanti kati wamanya nti olina ka business asooka n'akuwa no time. N'amanya ayingiza mmeka olunaku. Ayingiza mmeka wiiki omwezi okitegeera. N'asooka akuteekamukko. After some time n'agamba manyi baby mpalayo $5,000,000 mpalayo $10,000,000. Nanti kati aba tagenda zizza. Naye wano mu kusooka olw'okuba yakuteekamu bu miliyoni emu. N'akuteekamu obwo busente. Kati ate ye n'atandika kusaba nnyingi. Exactly. Ng'ogamba boyfriend ajja kuleeta. Anti oba mu love. Love eba ekuzibya amaaso. Kasita eba love. Ani tayagala kuba mu love. Naye abasajja abayaaye ennaku zino babba n'abawala. Babafeera love ne ssente zaabwe. Nakufeera ebintu biri omundi gwe. Naye that's bad. It's really bad. Kati. Nze sinafunayo gwe nziba. Ojafuna naye. Mubbe agenda mu media akaabe ekisajja kyanziba naye nga mugamba nkubi. Ndaba abantu nze sinafuna. Ne by the way kati w'omubba. Kati w'omubba ezo ssente ze kangeze ka business ke mukazi wattu akuwadde obusente bwe omulimbye nti ogenda buuza na specific time oba nti after this time ngenda kuba nkuddiza ssente zo. N'obubba n'obutwala kati olowooza gwe ogenda kulaakulana. Mwe be mubba temukulaakulana. No like omukazi aliwo ye kuweebwa. Mubba nammwe waliwo okuwa n'okubba. Nanti kati ffe tuli different. Ffe tuli different. Kati osanze neekolera. Okitegeera oba kiki enjagala okulya sobola okyaffordinga. Oba njagala okwambala lugoye ki I can do it for myself. Osobola ofuka mu ccupa. Lwaki? Ate eccupa mba nfukamu yaki? Okitegedde muyina bye musobola kukola nanti ekyo kiri different. Era nabo gye babaayo abasobola nanti era olaba omuwala obeerawo ng'olinawo bagayizi awo abakutawaanya naye nga ate gwe tobaagala. Nti abatwagala ffe tetubaagala. Ate ffe betwagala tebatwagala. Kati kyekyo ekiriwo ennaku zino. Okaddemu? Kyekyo. Tooka okaddemu abantu bakateegera abatwagala tuba tetubaagala. Omusajja agenda kwesibako naye ng'olaba amazima tewali future. Akuzaalemu abaana ofuuke single mother. Kuba in most cases omusajja nga tannamanya ki ky'oli agenda kukola everything possible to get you. Oba kwewola oba kulya looni oba kutunda ki ajja bikola. Naye kati nganze wali abawala era nganze kati nze tewali kiyinza oba kunkyamusa. I'm no longer excited. Omusajja agenda kuva eri ampa akamotoka mbeera excited no. Kikyagenda okukola.
kiyinza okumpa excitement at this time tewali naye ate abayaye gye bali agenda kwesibako omanyi okwesibako akole anything possible to get you nanti baba ne intentions kati ye kyagoba ekigwa okimala oyitamu ng'akuleka oba banga basiba ne beti basiba naye waliwo ne gayi awo kyali wange yampeeza ka video nangamba laba abasajja baba mu kusiba oyo omuwala nja mufuna abaga friend wange nanti ngamba yakweza ka video n'agamba waliwo gwe basibye gwe bagenda bambi yetamanyi abatamanyi gwoba ng'ogamba obeerawo ng'ogamba ono gayi ng'anemeddeko ng'ataddemu nnyo like he's putting in a lot of effort kumba agenda okufunamu ennyingi eri ze basibye ate we bamanyi oyinamu afune kuze yasibye ate nawe akubbe yes akubba bangi be babbye naye that's not good by the way kubeera at the end of the day at the end of the day sinze naye my friends bangi at the end of the day la sente ezo ze mubba mu bawala abato tezoya okukulaakulanya ziba za kisiraani n'ekirala yo like oluzinga comfort tosobola beera comfortable nga kubeera free anywhere kuba obeera oliwo oti webankwata okitegeera tosobola beera comfortable babasiba mwenga mubutubba naye kati gwoba ompadde ng'ontaddemu ng'onjagala nemumuza ku zero nga gwe buliwo okwata essimu bebi ndi mulwadde ekyo kirala kubanga mba ndi mulwadde nompeezaayo 3 badde oyagadde naye gw'ojja n'oŋŋamba mpula miliyoni eza oba 5 agamba bebi nyamisaako ku miliyoni 5 enda zikuwa mu wiiki ejja agenda nakugamba nja kuwamu miliyoni 10 oloberawo naye abawala mubeere balabufu kyo mukirekerawo omusajja mulage nti toyina wadde akuyita omunaku akuyita eki nanti kati abasajja bayaayi olaba edda abawala be bali abayaayi nga be babbi kati muli bayaayi kati ate ennaku zino abasajja be basinga ebyaddala omusajja asobola n'okukwana n'agamba sinnalya ng'omugamba funa ekyokulya nze mu brokingirawo omusajja nakwana n'agamba atya no, I've not eaten anything since morning, baby. Can you get me something to eat? Like, why your mother? Broken it out. Yes, that's cool sense. Ishumbade nchimanyi mu bawala. Kutidde. Nenzibuza zinkyali mu siru. Kutidde. Buza kwa mikwano gy'olabe. Men are worse these days. Ate naddala these young teenagers. Kyovula mugenze nnyo mu ba sugar daddy. N'obeera muwala omungo abawala bananga muli ku sugar daddy omu. Kyekyo. As long as you're happy. Good to go. Happiness chinga dipstick mugisharinga. Ate yomuvubuka nera nayo bagisharinga. Ate nakulumya omutwe. Kyekimu. Beera ne sugar daddy. Tekigenda kuwa stress. Kyekyo. Kali kye kyagobya X. Nati omusajja alina nga tawa mukazi ssente aba mala budde kyokka ekyo kya ssente kye kyakumala muno gamba ebirala bingi kugeza kiriwa asijja bigambe naye kyekyo ekiri main byomusenge yali oke nati ntunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja wamukanika bankukolyako kitegeeza teyali oke nedda yali bulungi ne kati lina eddagala olaba we nalizuula nensooka njagala oligezesa kuye awe nkugambidde wakanika omusajja wamufuna tali bulungi yali bulungi yali stede naye kati nekyeyongeramu olaba ye nkugezese ku ki osobola okulya emmere yo n'okutta bulungi naye n'ogamba munyongereko kachapati awo ne ka gravy naye ng'ova kulya nkoko nzijulize eddala yali talina kachapati ne ka gravy yali kiriya sijja mukubira nnyo kalanga okuba era sikyamwagala abamwagala basobola omumunoonya naye namuwa eddagala lino ne tulimugezesezaako nga liryo gwalikola bulungi nnyo baliyitani kano tukayita men's secret kano kamaanyi ga kisajja ne banene abaami oba abasajja abatono omusayizi okitegeera nga mwakubako bakanyama
Nati ate kati omukazi ayenda kuyita atya kanyama nga tosamba kyenda. Kankubuuze. Gwe bino ebintu obikola teggwe ongambe n'omusajja wamwongeramu Kongo kyamulina. Omusajja ateekeddwa kumala ssaawa mmeka mu kisaawe? Kisinziira. Kuki? Kuggwe oyagala amale mmeka? Ate ombuuza ebyo bibuuzo kuba ze siri mu relationship. No, bwe wabeereramu oyagala amale mmeka? Nze nabeerera mu relationship nga kisinziira. Essaawa 60 minutes. Yes, even beyond. Kubanga waliwo ezo 30 minutes ezisooka omusajja alina okutereeza nakuteeka mu mode romance kitegeera. Abaana bakyabikola ebyo. Va kuba n'abayaaye abaana gye bali ababikola. Naye abasinga abo abaana aba smart way. Ababikola? Abasinga si bonna. Anti abakuwa obudde kuba bamanyi agenda kujja zimuwa. Ate nze ndi sugar mami. Ekinene ekintu kiri about love, feelings. Kuba olaba n'abo abavubuka abasinga balina ba sugar mami tebagendayo for love. Yes. They just go there for survival. But tebaagala kukola. Omusanga nga takola naye ate nga is doing well. N'okusinga gwakola. Gwakola. Eri yafuuka business. Kati ne wane eno ku bawala abalina ba sugar daddy bwekiri. Togenda mwagamba lwakuba omwagala. Naye omanyi ka rent 1.5 azikuwa omwezi. Ka upkeep maybe 2 million azikuwa omwezi. Like tayagala laba nga yo starving. Ate opaluke? Akutadde mu life gy'oyagala so. Naye nga omusajja yenna olina osooka omukazi n'omuteeka mu ki n'omuteereza bulungi muleni. Bannyonnyole abaana abo tebakyawulira. N'omuwa romance. N'omuromansinga. Romance erikira kuba ekifani? Nga asatu. Entuufu. Romance entuufu. Kubanga oyo omukazi nga wo kuba ku bino eno nanti kati abavubuka abato bakwananya abakyala abafumbo. Bo bajja omanyi taba comfortable omutima teguba wamu. Ogamba we bansanga ne bankuba amasasi. Tobalaba. Naye omukazi waba wo muwa obudde. Obudde ekintu kinyume. Kinyuma nnyo ng'omuwadde time. Kati ate oba okozesezza akantu kano kisukka. Kabalake. Akantu kano kisukka. Kano tukayita many secret ku Jots products. Kakuwa ebintu bisatu. It's 3 in 1. Kakuwa size. Ng'omwami yenyoma mu size. Waliwo abaami abatono. Nga mutono nnyo. Nga ebintu tebijja kukola bulungi. Tojja muwulira. Oba mmwe mukola mu UN nga mwafuna plastic ezasookawo. Nedda mukwano. Obeera mutono naye ate nga munno ye mutono nnyo. Okitegeera? Kati eno kino kyokka kyeyeetaaga. Kino kikuyambako ng'oli mutono, kikuyambako ng'eddakiika ogenda ntono. Waliwo omusajja osobola okuwaayo ka romance awo mu ddakiika 5-3 n'alemererwa ogenda mu maaso n'agwa. Bakoma ku romance abasinga n'alekera awo ogenda. Kitegeera? Nga newomukuba kati ate jjukira omukazi oba omutadde mu mood oba omutadde mu mbeera olina tosobola okugamba nti nkutwala kisaasi ate n'okomya ebukoto oba omuletedde kwenda okitegedde aba agenda kwenda so nga ate womukusa bulungi n'omutuusa kiba beta era kyekino kyokka kyeweetaaga ky'okuddibwamu kyo kakuyambako wali mu ddakiika kakuyambako mu sayizi kakuyambako mu maanyi n'okuba paka wakiri essaawa oba kale essaawa emu kitundu kitegeera dakiika 9 anti kati eddakiika 3 gaba ga romance kati wano essaawa gimuwe omukyuse paka kitegeera ye kenyina akwesabire tukireke naye era biba binyuma tosobola kusaba akireke mugamba genda mu maaso kino kyokka this is many secret kantu kano kalimu ebyama waliwo bakasoma batera okunkubira mbunze omukazi mala bulungi omuwa romance mba maze omuwa romance mu ddakiika 3 n'engwa kati kaneeno kakolera nnyo ddakiika 3 zokka bwezi singa obukulu mu byonna bwebaba bagenda obikola bagyewo amazzi ekimusuula kuseerera ekimusuula batya omukyala omusajja nedda maama nedda ssebo for men who are weak to strengthen their manhood
mbali nakubuuza kipimo kibawe byonna kuba kati olaba woogula package eno nti ebiragiriro byonna it's even easy to use kuba nkugamba funa amazzi agoosha agabuguma tekamu spoon emu nywa naye ate squadvising nga katwala nga tolina mukyala kuba ojja tabuka oŋŋamba omanyi Kemini atabuse ekiro era buli akagula mu mugambo olina omukyala kubana nti bakasitoma bamanyi agamba kati nagezeseza kwani sina mukazi ng'ogenda naye ate osobola ogenda na buli kasitoma naye kirala nze sobola ate genda na kasitoma kasitoma aba kasitoma oli aba mulwadde oyagala omanye nti nze ndi musawo anti oyagala omanye nti eddagala namwadde likola eddagala likola ndimanyi kuba nange nalikozesa okitegeera obupozi olina gwe walikozesa kati nze nkugamba nti ate kano kamene secret sikuadvisinga nakanywa paka kuwulira bubi nti okamalemu nange ndabe wano stop the usage if results are achieved. Yes wolabanga mbadde ka size katono size kati tekera okozesa mbadde ringende dakiika 5 kati ngenda 4 oba essaawa lekeraawo so it's kuba omwana wabe ndi oba ojja mutta it's permanent era kuba omusajja asobola okukagula n'akanywako ennaku kuba results zange zijja munaku 4 munaku 4 oba oteredde era ennaku ezo banene abakyala abagobana nti katifa abakyala omusajja ayinza okubakuwa buli kimu naye nga mu buliri mubi bw'osanga n'ababoda buli kimu kaba kimwana omuga kati adda kimu kyekyo ng'owa boda ate amusinga kati abakyala abamu ate naamuleka tamugambye nakimuliko out of the blue namukatinga off ng'akuba amasimu takyakwata oluusi nkubrokinze sikunnyonnyola naye kati nga nze senga atunda eddagala nze mukwano gwange wajja nanyumiza situation ng'eyo nti Julie bawange kino naye abadde ampa buli kimu mugamba mugulire akantu kano akanywe kati gwe omwami ng'oyisibwa mu mbeera bwetyo abakazi bakulekawo tomanyi lwaki waliwo abamu ababeera open namugamba nti gundi mbadde nkwagala ese oli mulungi ombeeredde mulungi naye tetugenda mmalako nti nsonga ki ti mu buliri tosamba bulungi agamba kati nkole ntya namugamba sooka weezuule onoonye kati kyekino kyokka ekyokwezuula noonya abajoti tekalina side effect yonna by the way ate results ziri permanent sigamba nti ogenda kanywa guno omwezi ate wayitewo emyezi 6 otabuke oboddemu okeetaaga it's permanent ogula kamu kwetaaga kokka 1 spoonful in the cup of hot water use 2 times a day yes ebiragiro kalina dose yeyo tekalina nti dose nti oba biki gwe wootuuka w'oyagala koma kubeera nakyo kiwandiikiddwako nti stop the usage if results are achieved kubanga ojja tabuka ogambe bampa eddagala naye linsusseeko ate era oba munene nnyo tonyuma kasaizi kayino bamedde nekituufu kiki mwagala omutono temwagala agenda ogejja atuuke ku mukono gwange musasee ku baana babandi tolina gejja nnyo kyova olaba sooka olabe saizi kigendiko tandika onywa eddagala otuukaawo lekeraawo please kati gwe bakusanga wanze njagala nnyo omuntu alina location by the way kati ffe tusangibwa Kisaasi social media zaffe zonna tukozesa Jots products it's JOTS yes Jots products osobola tusanga ku TikTok, Facebook, Instagram enamba zaffe zibaako waliwo banene abaagala okuba essimu okubuuza abagala gundi consultation is free free of yeah kuba essimu nkuwa obudde bwange nkunnyonnyole oba kyetaaga kujojje ojjo ndabe enamba z'essimu zibawe enamba zaffe n'abakwana mukube ate tubalinaako buzibu enamba tugenda bawaza bizinensi akwana tajja nze mbadde mbakkiriza nedda nze mbadde mbakkiriza bakwane nze sirimu sikyayagala by'okunkwana kati enamba zaffe
esooka eya Airtel eri 7 43 98 88 77. Mu Luganda eri 0 eri noti 743 988 887 endala. Otyo. Endala eri 07816 54701 eyo ya MTN. Ya MTN. So mu Luganda nebeera noti 781 65 47 noti emu. Oba bwakufunye. Amanya go ne bakuyita ani? Jotsi ate gwe. Amanya batuyita Jots Products. Eryo tuba tugenda nalyo. Liri tulireke. Naye nange nze bampitako Emirembe Julie. Kemirembe. Mu tribe yange ebintu ebitandika dyo bikole. Ebyo tubireke. Kyokka bwe neewamu abasajja babonaabona bwe bati. Yes. Kakati ate n'ekyenjawulo kati ekiriwo nti abajots tebalina gundi y'abasajja yokka. Kakati omwaka guli Marina kubuza ofudde nnyo ku basajja naye nga tina abakazi tumanyi mukola ki? Nanti kakiriwo ebibalema. Yes. Omwaka guli twali natunda eddagala. Nali ntunda cleansing. Naye nga cleansing oyo alina ebintu bingi byakola. Waliwo abakyala ng'enseke ezaazibikira. Blocked tubes. Ngali infertile. Ng'alina infertility. Alina ng'alina blocked tubes, infertility, alina obuzibu mu hormones ze tezibalance nga bulungi. Omanyi body pH nga tebalance nga omanyi waliyo abakyala ennaku zino ng'asobola ogenda mu nsonga tetuli mu feebu. Naddamu ate ozigendamu nga wayisewo emyezi 3. Mbadde nga bakibagaba tebabonaabona. Ate kikyotegeeza it's not normal. It's not normal. It's not. Hey. It's not normal. Ekyo ekintu Katonda yakiteekawo nga buli mwezi omukazi yenna alina ki experiencing. Kaki ekibamiza obukerenda nga temwagala banna. Nanti kati kiri kirala. Nanti kati kiri kirala kyakyeyagalire. Okay. Nti nina omwami wange tetuli ready to have a babe. Naye ne tutuula ku table ne tugamba omanyi tugende ku family planning kweti. Okitegeera. Ate ne family planning nazo zikyusa nnyo gundi pH. Yeah. Cycle n'ekyuka omunizo ne zishankalana oluusi abamu bazigendako nga tebamaze namukebera. Mulaga nti eno family planning method yeli suitable for your body, your hormones. Remember you're using a foreign object in your body. So okwapula okugrominga n'omubiri gwo bogana. Kyekyo kyennyini. Kati abasinga kati bafa ssente tebabalabula. Yeah. Okay. Kati ate omanyi fe abakazi. Oyinza okuddaawo n'emikwano gyo n'ogamba Julie ndika family planning we kati. Naye kankoledde tekampisa bubi neŋŋamba nange kengenda okozesa olowooza nti muli kyekimu kyekyo neŋŋendera mu ddwaliro ne mugamba omusawo nteekamu akantu we kati ate nga emibiri tegifaanagana okitegeera awo n'ofuna obuzibu. Kati abakazi balina obuzibu obwo nti ogenda mu periods guno omwezi n'obuuka emyezi ng'esatu oba 5 nga tozeemugendamu naye nga ate tolina pregnant. Ekyo tekiba nnomo. N'olyoka otandika okumira obukezi tekiba nnomo. Oba biki. Kaakati ku Jots tulina eddagala. Naye nalyo it's like 5 in 1. Ligenda kuyambako cleansinga. That's one. Your body. Yes, your body. Cleansing omubiri gutambula bulungi omusaayi. Likuyambeko balansinga your hormones. Okay. Okitegeera. Kuba kale waliwo n'ekirala nti periods zo osobola ziraba kangeze mu February nozaba nga 15. Omwezi oguddako nozaba nga 2. Kale dates nga zishuuka. Okitegeera. Nakyo era kikuyambako. No balansinga bulungi. Kati neera n'ekirala woba infertile omanyi waliwo omukyala nga tali ku family planning. Naye nga ate yeegatta n'omwami we naye nga tafuna lubuto. Nga ovules ziri infertile. Yeah, ng'oli infertile. Acidic. Sperms we zijja bookyanjo kye. Kyonna gye kiri. Naye kati n'oyo aba yeetaga cleansing tea waffe ono. Akugyamu obukyafu n'akugoggola. Abakazi abamu bakozesa ebintu bingi nga machule mungi. Machule aleetera omubiri gw'omukazi oku ebintu bingi. Kati that means gundi ye muyambako to reduce the machule in your body. Thank you. Abasinga bamira nnyo ebidagala ebiweke ebyo. Okitegeera waliwo omukazi asobola obimira oba obuweke olaba buno bu emergency pills bwe baleeta si bulungi.
kale nga olaba nti emergency ku TikTok ne bagamba Lydia kye wankoze otyo kati obuntu omanyi babuyita emergency you have to use it nga mu emergency time ne kati waliwo omukyala gw'osanga nga buli week oba mu wiki n'abunywamu ng'emirundi egyo oba oyonooneka okitegeera kati bo bafa ku kineeno nti katwekebeze tafuddeyo ku bulamu bwe omusajja ye tali affected in any way okitegeera ne kati gwe ng'omukyala amajja ogasiriiza kuba time egenda tuuka ng'oyagala omwana omanyi nti waliwo time wetuuka ng'abaana babanoonya bubi mmanyi omuyimbi nakati anoonya omwana yagaana naye nga bamiranye ebiweke bibi bisukka mu mubiri ne gutandika okola kwonooneka kati wetaaga gundi waffe ono cleansing tea waffe ono akuyambako awo waliwo ne banene abalina blocked tubes nga lubuto towulirangako omukazi nga bagamba nti olubuto mwe luli naye luli mu nseke kati gundi waffe ono akuyambako no broke like ne ziba unblocked olubuto lubeera mu nseke kitegeeza wano mu kuvaayo lujje mu wumbu kitegeeza tubes zo ziri blocked kati oba olina osooka okweklinzinga kati ate waliwo n'abalala nga mbuto bazinoonyeza ne zibula sigambye kuba osobola ogenda mu ddwaliro ne bagamba oli fine naye nga mwegatta olubuto olubuze omusajja agamba kiki anti kati abasajja abaamanyi oba okozesa obuweke oba oli ku famire yejja atamanyi naye ate nga si bwe kiri kati naawe ono tiwaffe omwetaaga n'okilinzinga omusajja n'avaayo yes kintu nga mwekiri ogenda mu ddwaliro okebera nti oba oli pregnant nga kasoma positive okitegeera olubuto mweruli okitegeera kati kyenva nkwambye nga it's 5 in 1 cleansing tea waffe togenda mu ensonga oziraba like teziri stable lwozirabye ozaba kaalumu naye ate nga toli pregnant okitegeera ng'onoonyezaako olubuto sigamba nti nompa oluzaalo njagala bankotinge bulungi kibanenda okubuuza nti ogaba oluzaalo sigaba luzaalo bajja bakusaba abalungu nedda mukwano si wekiri ngamba gweya ate era n'eddagala lyaffe olikozesa nsooka ne nkwamba wagenzeeko mu sikaani awe mbadde nzijamu abantu abasinga bagaba bugabi bintu like they do not kati nze mbadde victim bino byonna byentunda nali victim waabyo nze naliko ekiseera nga periods siziraba bulungi nga nziraba mu mwaka ng'emyezi oba 5 oba 6 kiraba yes naye nga ate siri pregnant lwaki wagenda ku CBS n'olanga ate nga nangira ng'eddagala gyeriri paka periods zange zabula zirabyeko nkusaba zindeetere nagenda nenkola scan nakola scan nga 10 nga ngamba kyekindiko ndi lubuto nga siruli nga wenziraba kuba engalo nenkola ne pati naye nga ate mwattu mu ddwaliro baŋŋambayo yoke naye nga nina kye neetaaga kino kati ate eddagala lyaffe lino lyo nti likola okuva ku roots manyi okuva ku roots munda nobeera very clear va ku bino sigama kati ng'abakazi nti ebizigo byesigako kungulu munda temuli okitegeera ne bazaala abaana ate nga bo beeru abaana baddugavu tegeeza gwe wabweruuka wabiteeka okitegeera ne products ezikuvaamu bamira akaweeko omwana najja nga mweru omwana bamukuba ekizigo ng'akyali munda tonnabalaba baŋŋamba nakula na interview na mukazi era n'akiŋŋamba nti omusajja ayagala mukazi mwana mweru nga mmirekerenda nga naawe tutuuse naye era tekikola wamma naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti lino eddagala likwoleza ddala okuva mu system yo neetereera kyebayita okwoza yingini yes exactly kati waliwo ne banene abakyala ng'ogenda mu nsonga nezikuluma nnyo wali olabye omukyala ng'ensonga zimuluma nabanga ali muleeba bagenda ne ku kitanda ne babateekako amacupa peyini neekuluma ng'olinga asindika omwana wali osindiseeyoko ku mwana sinnaba kati eyo peyini wagijjawo naati kyenkugamba nti nze ndi victim sinnaba sinnatuusa oli victim ng'abantu bingi tonnazaala ate kikyotegeeza saagala musajja atampa ssente ajja kuwa
kasono mu omwana nze ebyo abasajja babifeera nnyo soka ozaale omwana nkugulire emmotoka soka ozaale omwana nkuwa ennyumba nedda mukwano bonyebonye nnyo n'abasajja sibonyebonye nnyo naye sinaba kubonaabona n'abasajja bayibawe kuba nina ba ex abo babiri bokka anti nze neepanka anti osobola okuba nga olina ex omunene nga yakubonyabonya ebintu bya ba ex 10 teyali kale mubi nnyo naye wano wokka wano ku mmane kiba kirala sente size ezizimba omukwano ovanga ku ex akutwala mu restaurant no ordering emmere n'amala n'agamba waki okoze order tulyemu tusharinga eyange namugamba nedda ssebo nze nno nina sente zange nsobola okwesasulira nemulaga nti nkola order yange nendya emmere nemala ate nemulekayo enesasulira nemulekayo kati oyo omusajja osobola muzaalamu omwana osobola gwe weba ababiri alemye okubalabirira muli kati ate ng'ayina just mukopi exactly waliwo omuntu ayina nga netavaako sente ye naye nga mukopi ku mutima towulirangayo omuntu agamba nti oyo ye mugagga omukopi tokiwuliranga bamanyi omusajja atambula ne sente ze wano eno mu mmotoka naye nga okuwa transport wava olaba omuwala ava mulabako transport ajja muwaayo omutwalo abana abakuyambe walagamba niwa boda nkakutwale abana ng'omutwalo ate ogwa mwana waani mwana wattu omukazi musiibuzeeyo akakadde musiibuzeeyo obubi nga temwegasse ne muba temwegasse akakadde iye akazi mubawe sente oyo ne kutuuka ku ekyo si kyekyo akakadde nga akuwadde ki bakusimamu golodi wansi eyo tokawangako ku mukazi ngamu kati gwokyali alina zaabu wansi okyali kati n'obukadde 10 babubawa nga balina ekigendererwa kati kankugambe oba n'emmotoka yo omusajja naye alina emmotoka yo oko ovuga ka Toyota ko omusajja alina ka Benz ke oba ka V8 mumiitinze somewhere agambye eyo olina amafuta baby nti ninamu nti gakomawa nti ninamu nga afu tugende bajjuzeewo oza full tanka ya sente meka omanyi bagenda n'abalimba ku buntu obutono kati mu full tanka ya sente nze full tanka njimanyi kubeera nange njeteeramu kyengamba kati oli bwakulimba okimanyi bakazi mmwe mulina empisa embi akugulidde emmotoka omukyawa kyokka akuwadde amafuta n'omwagala nnyo kati ono amafuta yandigatadde mu kingoli teyakugulira emmotoka sigati yagigula ono agula amafuta lwaki teyakugulira mmotoka si we kiba ne kati oyo yaba aliwo ezo essaawa okitegeera lwaki oba ogula emmotoka naye tosobola gimaintaininga omukazi mugule emmotoka yesi gimaintaining mugamba omwezi bakwenga full tanka 2 service kolera wano nsasule but aba basajja gye bali they are responsible men neva kuno omugagga omukopi yakugamba essuwaani mugigabane nkutidde yaŋŋamba tugigabane namugamba mu restaurant kyeyo gyayogereramu Javas tebabasekerera tebatuwulira nanti nze nali njogera mpola nga wondaba nali njogera mpola gwe emitwalo 3 gyali gimuluma abana odalinga bishawo anti bwegatako juice wagumukana in fact tekwali na juice yalimbamu mmere yalinga 5 nnya ate njirya nnyo kanange embwesobolera ate nali njagala mulage nti nawe nsobola okusasulira ate n'amalawo ng'ayagala mubuuke mwenna yali amukooba naye oyo mbadde ndudde naye nga si waawano yali avudde bweru sente yagiboneebonedde wa mu kiyumba eno kata oba ate mwattu si weeyo developed countries bwebo kyenkugamba nti ye mugagga omukopi era ajja kundaba mukwano oli mugagga omukopi nga nzizaawo naŋŋamba kati oyagala ogende n'abaya ate ng'ate alaga akwagala nnyo asobola n'okukaabirira amaziga nga nkaabirira bulungi nnyo kulya si kyekyo nga mugamba nze sina future naawe sina wendaba future yange naawe onziza amabega nakuba enduulu no please njagala omwana njagala genda wammwe kwanjula mugamba nedda siri mu are sinaba kwetegereza kwekkaanya sinaba kuteeka tonaba kubeera mu layini yange gye njagala
tetugenda kuzaala mwana nkusabeeza pampa atowooze. Exactly. Nga leero omusajja kati nze neepangisiza. Kati ye yazimba amaka ge n'apartments ze. Angamba avaayo gye wange. Kati bw'aba awo oba weefumbiza si kyekyo. Kituufu oba weefumbiza. N'ekyo kintu eky'okwefumbiza tukifeeko. Obadde opangisa ng'akola ebiwakuteeka mu maka jagamba saakuwa amaka g'obwerere. Kati olaba nze sitera labira ku nnyindo. Olabira wala. Labira wala nnyo. Ekyenjawulo ekyendiko. Nze olaba sootula n'omuntu. Nendaba ebigambo ebimuvaamu ne mmanyi n'omuntu kilaasi gy'agwamu. Kitegeera. Oluusi oyimuka na Williams n'ogamba mmaze budde. Also omugamba nti I've gone, thank you for inviting me, but maybe we meet again. Maybe. Ate no gundi onji broken and now. Ene namba yo. Ng'oli awo. Nga tomanyi teno bakubulookinga. Nkutidde. Kuba toyina future. Like onsanze ndi somewhere. Okay, in the middle, like oba quarter. Ate gonzizeeyo. Abo yabatagana kuzimba. Kyekyo kyennyini. Ate we munenyeza abawala n'ogamba oyo omuwala ki naye ye aba alabye nti tewali lugendo. Yesu osoba n'omusajja ng'ayina. Kuba nze buli we nagezaako mugamba omanyi nze sabawo future between us. Na mikwano gye bangamba Julie settle with that guy. Akitegeera. He has assets. Kye mbagamba nti he has but not mine. He has but not me. Okubayita okufera omukwano. Ne bangamba wakiri mufumbirwe ogenda twalako 50 nti nedda. Nze nsobola okwekolerera. Otwalako 50 ate nga bintu bino osanze yabiteeka mu manyi. Kyekyo okitegeera. Akuzaalemu obwana. Awofuke single mother. Ate kati abawala abangi bali single mother lwaki. Kati ngono gayi gwe nayina tegayi mulungi. Height. Manyi ffe ku height tufiirawo. Nnyo. Kirevu. Kitegeera. Kati okyegomba ebirevu ng'olina ebibyo. Si kyekyo njogerera abalala. Okay. Ama height. Oba ogamba American height. Okajjuzaamu wali mu gym. Ate ng'olina namu. Kati gwe nali nnina. Naye nga mukopi. Nga banne bamukwegomberako nabo. Nga n'emikwano gyange bangamba Julie, you have a nice guy. Naye nga nga njagala bagamba oba mubawe. Waliwo redo mugaba donate. Nze nga ndi redo mugaba. Waliwo kamuteka ku donation. Kotidde. Naye that's life. Ate nabo abantu batu bayinza okulemerako ne bakulemesa obulamu. Because trust me, there are always other people that want a chance. Kubanga waliwo wano kameme kentera olaba nti one man is manya what. Nedda sikeeko. Sikeeko. Simanyanga food. Sikeeko. One man is food is another man is poison. Not that. Nti one man nkeerabidde. Manya nkeerabidde. Naye keekubirizaawe mbu one man is woman. Simanya another man is woman blessing. Simanya biki. I don't nkeerabiddemu just katono. Naye mu Luganda simanya nti omukazi waba akumenya nga gw'olaba akusaba ali burden. Tewali omulala gy'obbikola nga tamusabye. Naye nkeerabidde kamimu awo. Kagamba mbuno kalinda wenti no gwe omukazi wabata omusajja wabata kuwata ina gwawa. Exactly. Yes. Ate kituufu. Kala ayinza okuba yali takuwa naye nga ina gwawa. Simanyi nakumanya. Simanyi nakumanya. Naye anyway that's life. Naye nange sigamba nti nze. Naye nga wuli ayagala aleke nga akuzaddemu alyoka afulayike. Omusiru. Si musiru. Tomuvuma nnyo ate. Yali mugezi. Kubyera ayagala okukola oba mugezi. Anyway, kakati ongamye buno wali victim ku gundi. By that time wabira naye ng'olwedde omaze okwejjanjaba. Nejjanjaba. Ng'era oli lwedde n'omuwa omwana. Naye nga simulabamu future. Nze kati nkyali muto. Okuze.
Kyali muto. Myaka 23. Ndi muto. Wala kusoka kunyenyanga kedo. Eje myaka mito ya kwezimba. Amwezimbe n'omusajja. Kino omusajja mwezimbe. Byo tebikyaliyo. Nedda sebo. Mwaga kusanga olinga akoze ebyo biwedde. Nedda kanezimbe mbereyo wakiri ne rentals wange. Okitegeera. Mbereyo ne bu business wange bu branching abo. Omusajja tammenya n'okummenya. In fact nsobola n'okufunamu olubuto nga nkwagadde neerabirira. Kyekyo. Ate saawa eno nedda sebo. Nga ate that's the goal. Buli omu yeetaaga ki? Buli omu omukyala weetaaga omwami. Omwami weetaaga omukyala. That's the goal. That's life. That makes life meaningful. Yeah. Naye lwakuba byetaagamu time. Si byakupapira. Ate ono owookubiri kibuzibu kyo bwatuukawo. Ebyo tubiveeko naawe. Tubiveeko. Ye ne mbakyawa. Kati olina products 2 zokka? Nina products 5. Wakapako 2. Nina 5. Kakati nanti nkwaddeko ey'abasajja. Mpaddeko ey'abasajja then mpako ne cleansing eri nti oli nfaatayiro tofuna lubuto toli faatayiro bulungi. Jankuwe eddagala. Periods toziraba bulungi zibuukabuuka jankuwe eddagala. Okitegeera. Olina blocked tubes. Weegatta naye olubuto tolulaba ate toli ku family. Kima eddagala mukwano. Jangu bakoleko. Jantukoleko. Kakati nina products nga 5. Waliwo bano abalina ulcers. Okola ne kuza ulcers. Ate ddyo likolerawo. Eddagala lyange lyonna bayiba likolerawo. Terisukka wiiki nga tonaba results. Ulcers awumirawo. Kutidde oziina nkugezesezeeko. Ate siringi. Singa obadde oziina nalikuwadde lya bwereere. Sina ulcers. Nkugambye ate kati ziri nedda. Olira mu budde. Oyina emmere gy'otalya. Nze wensanga ali omuwogo nga ngulya. Nze zigende zingobe ku muwogo ndi eki. Akiriwo ekiti ennaku zino abaala ate naffe tulina nnyo ulcers. Nante twagala kuli. Tukuuma figa. Toyagala gejja. Oyagala beera akasekise. Mumuzeereetera. Era naye jangu eddagala lya ulcers. Kubeera w'olikozesa nalyo liri permanent. Results ziri permanent. Kwanza ondaba sobola okulya ba Jones babayita ba Jots products bali kisaasi bagamba nti no everything kye weetaaga oli mukazi oli mukyala ebintu ebyeetaaga n'omubiri gwo baba basobola okukwatamuko ne bakutereeza infections ebyo bintu webityo ulcers fibroids then manyi ga kisajja you come to them number nzikuwadde you can call them naye alasiru ne mbagamba nti Joseph China waali for anything ebikwatagana n'obutale bwe China just go number kweziri just give him a call WhatsApp call him oba SMS him buli kimu akikolereko for consultancy warehousing cargo kulambuza butale he's available for the cars so yagala funa motoka buli kika kya motoka kyoyagala genda kusula moto zaawo emachindi nga wakakiryako katini awo ngadda ku Entebbe Road otuze mu junction ka kalenda ojja kumulaba opposite n'amafuta agali awo ojja kubolaba Sula Motors buli ekibanda ky'emmotoka kyo kakye twesige emachindi awo buli kimu kiba guba gugwa mu njogere nyangu Jones Jots nange obaka eni ate nkajjawa Jots ko tubale tukyali obadde omaze okuŋŋamba ulcers nga tuzimaze wangambye olina eddagala lya infection badde nkwambye products nya fibroids amanyi g'ekisajja cleansing onaakola ku bakyala abatalaba nsonga zaabwe teziri stable hormones infertility kyonoonya olubuto olugaanyi ye cleansing waffe kati product ebadde bulayo ya infection zitawaanya si mwana si muntu mukulu si bakadde gwe kambuze ne bajjajja balwala infections simanyi bajjajja sinafunayo jjajja ankubira ndowooza abo bo tezibaluma suulirangayo mukadde emyaka 80 mbu yalwadde infection gitawaanya nnyo emyaka gyaffe abakyala muzonga nnyo abaami n'abakyala ffenna infection zituluma myaka bivubuka muzunga mukozesa buli kimu anti gyozizungidde gyozisanga okusitama ku public toilets
obukyafu osanga omuntu ewaka osanga omuvubuka ewaka nga toyiye yakwata kiyero tagirongoosa omanyi gye nfuka nfula wala nze nfuka ku Serena sikyusa newe gunuma kiro kirungi kaakati signs and symptoms eza olabira nti nina infection siri bulungi neetaagamu ka treatment manga wano awo otuwa signs naye nga katusookere ddala ka smell ani abakyala muunya bubi ennaku zino munsonyiwe naye nja kibagamba muunya bubi bamaada muunya bubi omanyi ekyennyanja ekifu omukyala aba ng'akyuma bubi ng'awunya ng'ekyennyanja ekifu ng'empalo gijjamu wemuba mulumu babiri okuba odduka 100 n'okuba omulanga nga bakyafu infection muyina ekiswa ekyo ekiwunya obubi kye tuyita bad smell ffe tukiyita fish smell oba kiwunyanga oba owunyanga ekyennyanja ekifo that's not good si kirungi tekiba normal ekirala muyina discharge eva mu white nedda mu yellow nedda mu brown okitegeera awo kiba kigetinze worse jangu tukutreating teweetuulako na kirwadde bane temwetuulako na birwadde ate infection eruma abaami n'abakyala n'ekirala omwami woba ogiyina kangeze gwe ogifunye maybe ogijje wa girlfriend omulala ogireetedde omukyala ewaka bonna abatreating bonna babiri actually basatu otreating abasatu gula eddagala ly'omwami ogula ery'omukyala ow'ewaka ogula n'erya side chick eyakusiza infection okitegeera abamu baba batya omukazi abajja kutegeera aba atya naye totya obulamu munnaye tolina buzanyiramu okwetreatinga kyekisinga kaakati nga tuvudde ku discharge naye ka discharge ako katuddeyoko katono nti omukyala oli eyo ogenda okuggyamu empale eyo ng'ekya white kikutte wakakyawo kale ennaku zino katugambe tukozesa pant liners okateeka wakati wano ogenda okkaggyamu nga naye kenyini weetya nga kakyusiza ne kkala tolaba nti keeru enda okkaggyamu nga kali yellowish obwo bwonna bukyafu infection ezo zonna signs za infection signs and symptoms eza infection zizeezo kati waliwo bano abeetakula inching osobeera ne munno omunyumyamu n'owulira nga ali bw'ati tateredde beetegereze kuba katiri common kwetegereza nenkugundu lwaki totereera kambira ogenda noweekebeza infection gwe abawala beetakula wansi eyo ne wakwata ebibomu bakiyita batya ne wababuka ne weetakula wansi ne wababuka ne weetakula n'otuusa n'okuyisa paasi toseka client namufunako naye sijamu ng'aba busasinga ne paasi ng'ayokya kutidde n'okutambula tasobola kuba kagenda ne kakusiiwa gwe n'okatakula tolina kukatakula olina funa ddagala ate kati waliwo client ajja gy'oli ng'ali waasi acondition esusse nagamba sola natambula kati lino nkugamba linywe ofune ka cotton teeke mu kikopo nga libugumamu katono oyiseeko bw'oti mu nnaku nga ziizo tereere baba n'amabwa wansi bw'onywa still atera n'okola ki kati ng'abakyala osobola onywa n'onaabako ne wansi ekiswa ekyo ne kivaamu wano mu kufuka ate ne mu kunaaba n'onaabayokko n'otereerera bulungi ddala okitegeera kati waliwo ne sayini endala gye tuyita abdominal pain eno eya wansi olubuto nga lukulumira wansi muno n'okola akabasita ako okitegeera bakyala ffenna kati ennaku zino tulina nnyo obubasita abakyala naye ate osanga omu nga si kabasito nga bulwadde mazzi ago gagenda negeerembeka muno abasinga bakola scan nga olya nga ali pregnant naye ng'ate amazima toli waliwo mazzi kati gugase namu si gasenamu
wenkuwa eddagala lino nga kituufu olina infection kubeera nsooka ne kwamba wakoze scan nti nakoze ripooti eri etya gimpereze ngiyitireemu amaaso nengisomamu nensanga nga mazima olina infection ate eyo infection ebitera beera PID infection yetya yeno erumira muno musekeseke muno PID kiki nanti kati sagala ate tugende mu details naye kati abakyala bagimanyi okitegeera enkambwe ennyo eruma oyinza n'ozuukuka ekiro n'okaaba eruma kidde n'okaaba ne weeteekako obuwero obubisi obwo naye ng'ekutwala eyo bagiyita PID infection naye era omanya otya nti ngiyina ogenda mu ddwaliro ne bakola scan webakola scan ne basanga ng'ogiyina yes kuba tetwagala tutreatinga ekintu nga tumanyi nti tutreatinga kino ate nga si kyoyina olina okukola sikaani kati era abakyala gye bali nga bazikoze sikaani naye ng'eddagala bali bawadde ligaanye okukola ng'omubiri gwe maybe omize eddagala lingi omubiri gunafuye nga gumanyidde nga gumanyidde nga guli used nga terikyakukolako kaakati wotwala lino eryaffe erya infection amazzi gano otandika olinywa neriyingira mu system mubiri muli neriyozaamu bulungi amazzi ago n'ogafuka obukyafu n'obufuka si kyamazzi kyokka nawe alina discharge ate olina discharge weetakula olina bad smell okitegeera w'olinywa era n'omusulo gw'ofuka guba gwanjawulo bukyuka kala obukyafu n'obufuka ng'omanya okoze eki nteredde ogenda olaba eddagala gaye baliyita JOTS infection T are used for syphilis bimujanjaba candida gwobeera ogenze ku kikwalaali abdominal pain kati gye tuli mu kwogerako eyo gy'ogambye UTI yeeyo bad smell yero gye batugambye STD bonna tebulabako kano kaka kaka nnyo kano kuba ati ndabe wano recommended use olina okozesa okwata akajiiko kamu n'okateeka mu half liita y'amazzi agookya wano we bagamba then n'otabula bulungi nnyo dakiika 2 ku 3 nga tonnaba kunywa ng'omaze okutabula n'obikakaawo katini dakiika 2 ku 3 netafumuka okay then nolyoka onywa naye ate bw'otwala eddagala lino nkwadvisinga odde obulungi okulya sigamba nti ogenda va eri okooye onywe eddagala liri strong yes oteekeddwa naye lino liri strong nnyo kikyentegeeza saagala olinywe ate ogwe wali ekigo yes olina okulya wagenze kuwona abakusanga ng'ozirise ng'ogamba naye nga buli eddagala toteekeddwa kumira ddagala obakozesa ddagala lyonna nga tonalya jjukira ligenda ku bwongo osobola ofuna kamunguluze olina okuteekayo ekintu lifiidingeko ekyo ekintu abakyala abawunya abakyuma n'owunyirira omusajja banaye mujje tubajjanjabe eddagala lyaffe liri very affordable ate tukola delivery tusangibwa Kisaasi delivery tuzikola nti newooba Dubai oli UK oli wa oba oli Bushenyi oli Shema oli Rushere okitegeera oli mu district ki n'ennyonyi lirinnya oli Rwanda yonna gy'oli tolwana na infection tolwana na fibroids tolwana na ulcers tolwana nti ate periods siziraba nziraba lumu mu mwaka mbuuka emyezi teziri stable olubuto ngezezaako byonna lubuze okitegeera siri fertile bulungi okitegeera periods zinnuma ngenda mu periods nfuna pain ebyo byonna tubirina gwe omwami oli eyo weenyoma mu size wakozesako masturbation oli mutono nnyo omusayizi tomalaako bulungi wezituuka mu nsonga ziri eri ogenda seconds oli wakusabira oli wakusindika jangu tukuwa eddagala waliwo omwami gw'osaana n'agamba buli mukyala gwe nfuna ndekawo weezuule omale ojjo ŋŋambe ti sayizi toba amaanyi mbulamu ndebera jangu kuwa eddagala naye ate nga kaaka infection abaami n'abakyala mwena mukeetaaga
omwami woba oginayo wezuula nti njina ate n'abaami bayisa bubi ogenda ofuuka awo ng'owulira oba buukirira kitegeera ng'owulira pain okugjayo omutaka ng'oba buukirira eba infection ng'owulira oba buukirira n'olubuto abaami tebatera kwetakula nnyo naye balumizibwa nja ntukuwa eddagala naye ate teweetreat nga wekka kuba wootuukira owulira eyo sayini manya n'omukyala gwali so tubaaniriza mwenna musobola otufollowinga ku social media handles zaffe zonna siseera ddagala lyange siseera liri very affordable okitegeera ate nga likola likuwa permanent results okitegeera tusangibwa Kisaasi enamba zaffe enamba tuddemu tuzibawe enamba zaffe esooka ya MTN eri 0781654701 Airtel eri 0743988873 enamba ezo zonna ziri ku WhatsApp kweziri yes oba agenda kufuna ku WhatsApp kati kazibadde mu Luganda esooka MTN eri noti 781 65 47 noti emu kati ate ya Airtel eri noti 743 98 88 you can call directly or you can WhatsApp or you can SMS you get sort of directions nojja Kisaasi ne munakukolako if not so sort of funa consultation wanga consultation ya bwerere sawa eno so obosobola omukubira essimu ne mukola ki ne mukanya n'agamba product bwaji kusindikira n'otekako akasente mobile money amukkiriza then amalazira abako mumanyi okukola ka return omwami luli yantuma eddagala tulitadde ku bbaasi igende eyo Kabaale ate natuka n'agamba mbu ssente ngenda zikuweereza kati nze nali nina orders nyingi ntumye omwana twala eddagala ku bbaasi balimuwadde namba ya kondakita agifunye buli kimu kuba we mba nkuweereza ekifaananyi ky'emmotoka namba plate ne kondakita ne mukwasaganya naawe ngamanya yaŋŋamba ndimuteekako na paka kati na guno gwakasente zituukanga ne muvaako mwe Katonda jabba kuba n'ekirala abalala baziteekako n'akola reversal kiŋŋamba bakola ka return ako n'amala n'aziggyako banaye temubikola kuba naffe tulisuubula research tuteekamu ssente bateekamu ssente buli kimu kye bakola asasula waakolera biki okitegeera kati bwogedde weyagalire mwana w'abandi ku bintu eby'obwereere naye nga mujje tubajjanjabe eddagala lyaffe likuwa permanent results togenda wona muntu ate mwezi ate oluddako olwale gw'omanyi omuntu akujjanjaba ng'omwana muto myaka 23 nga yakujjanjaba ebintu bye bandi kujjanjaba omuntu w'emyaka enkaga oba owulira emirembe ng'owulira akujjanjaba mu connecting okitegeera naddala emyaka gyaffe bambi temulwana na birwadde mujje nze nina solution golina tulina gold mujje mu Jones abasajja mujje mu Jones abakazi for any disease gye muli twogerako gye tutayogeddeko please don't call ng'ogibuuzaako enamba z'essimu ngenda ziteeka waawo kwe mujja okuyitiramu mukubire abakwana temukwana bambi mukole ki mumanyi okuba mugamba kati nze njagala onkoleko nzijemu gundi leka bakoleko genda omulala akuggyemu ono musawo si mwegassi abantu abo tebawulira ajjangaza okujjanjaba nga ayagala kwegatta okitegeera kyogereko n'ekyo kikkaatiriza kuba buli akubira mbu kati ngezeseze kwani nedda nze ndi musawo bangamba nfunira gwe angamba kati ngezeseza ku gwe kwani nedda sebo amaanyi g'ekisajja bwe ngakuwa nenkuwa amasannyalaze ng'ofuna omukyala era kyova olaba nkugamba nti olina omukyala nga tonatwala ddagala lino kuba ogenda likozesa otabuke kale woba olinayo kashuwa nti ku weekend tugenda sisinkana twala eddagala linywe weekend etuuke mwabagenda kwanemuuni ogenda wasa ne package wanemuuni omwana akkirize nafuna ekyuma ky'omudaaki kyekyo kyennyini ate nga results ziri permanent sigamba nti ogenda kola akaseera ako kokka nedda for good
Okay, tubade ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Genda ku Jones for better results ku birwadde bye twogeddeko. Please do not call asking for other diseases z'otawulidde. Let's stay focused ku ky'owulidde, and staying focused. Omuntu waba akuwadde product ye ng'ogize, osobola okwongerayo n'ogambako ne mikwano gyo, and still guys pay. Bakuyambye ate gwe tuyagala sasula. Please pay. Tunaonane next time.